akakiiko ke batuteekerawo nkeesiga era nsonga kajja kukola ekituufu nja kugoberera akakiiko kyekanaba kakoze era nga nkasaba n'abantu abalala bonna basigale nga banywera ku kituufu si waffe wokawoka n'abantu beetoolodde wonna wonna basobole okuba nga basobola okutambulira ku ekyo kyekanaba kakoze so akakiiko nkya kalinamu obwesiga ensonga lwaki ndi wano eno singa mbadde sibulina osanga sandize wano eno era nga mbasaba basigale n'omulamwa banywere ku kituufu ground gye bagamba okunoonya bagende baginoonye ebuuzo bagamba okubuuza tubiddemu bagabe max entuufu so tewabayo kakonkona kuva eri mu bakandidenti bonna so akakiiko nkeesiga era ensonga lwaki ndi wano. Amannya da Dr. Roy Semboga nga nvuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament Kawempe South ku tiketi ya National Unity Platform. Kawempe gye nkulidde muntu oluvannyuma lwa myaka 5 tukyusa obukulembeze n'ebyo byaffe tebikyuka so Kawempe gye neegomba okulabako yeba abaana be nasoma nabo okubalaba nga bali mu bulamu obweyagaza kuba bagwera makomera ebiseera ebisinga. Kawempe gye njagala okulaba nti maama agenda ozaala e Kawempe ayitawo buyisi nga tamusabyeyo kantu konna eddagala n'alisanga mu malwaliro omusawo nga wali nga n'omusawo amujjanjaba naye musanyufu. Kawempe gye njagala okulaba nti amakubo agatambuza abantu baffe gakoleddwako. Kawempe gye njagala okulaba nti abaana baffe tebakyalwala ndwadde za myala amazzi gakyanjala mu nnyumba zaffe ye Kawempe eyo gye njagala okulaba. Kawempe gye njagala okulaba ye Kawempe nga buli mwana akulidde Bwayiise Makerere Nsooba asobola okugenda mu University y'e Makerere n'ajjayo obuyigirize nga beyisi yakaweerege. Kawempe gye njagala okulaba ye Kawempe ya omwana wange ow'obuwala mwana akulira nga alina ekitiibwa kye nga teri agenda munnyomola okuba nti ava Kawempe. Kawempe gye njagala okulaba yabavubuka abaana benkuze nabo bakanero ng'asobola okugenda n'apakasa n'ateekeza akasente mu nsawo n'asobola okuzimbira abakadde be. Iyo Kawempe gye njagala okulaba. Kawempe ejjudde opportunities, Kawempe ejjudde emirembe, Kawempe eweddemu entalo, Kawempe ng'obujjanjabi buli omu mutwako bw'ayagalidde. Ekitwala mu Parliament okakasa ati atist etteeka lya National Health Insurance Scheme ndireeta nti omuntu waalwalira eddwaliro limuli okumpi mwayingira bill ne bagiweeza gavumenti era mungu n'abanzikiriza n'okuadvocating for free education nti okusomesa kubeere kwa bwereere ensi za Africa ezimu zikikoze so Kawempe gye njagala ng'abaana basobola okusoma ng'abaana balamu nga basobola okufuna ekyokulya nga ne obuzi bw'emisango bukendedde waffe Kawempe. Iyo Kawempe gye njagala okulaba era y'ensonga lwaki ndi wano eno.